kati shaitani ekozesa nnyo ashaba okukkuta bagamba man akala kathiran shariba kathiran omuntu bw'alya ennyo anywa nnyo waman shariba kathiran naama kathiran ate buli lwonywa ennyo weebaka nnyo kiba kizibu nnyo omuntu okumala okulya emmere n'otasumaggira n'olya emmere obulungi bw'otya ekyemisana obwongo butandika okukola ki bunafuwa obwongo yogenda okulaba nga osumagira olidde n'onywerako kati kyekyo nakwebaka alajala kyeki ebintu okwagala obiyisa mu bwangu shaitani nekikozesa nnyo bw'obiyisa mu bwangu wetegereze nabbi yagaa nti alajala min ashaitan wataanni min Allah okupapiriza ennyo shaitan ate ataanni okubanga ebintu obikwata ki mpola ekyo kivudde wa Allah yakikuwa bukwata mpola ajala okuwanguyiriza okwo kitukize mangu tukikole kigwe fumudiro ofaaki soka olowoozeemu ofumintirize kitegereka atathabut